Ababaka mu palamenti ya kuno bakubaganya empawa ku nsonga y'embeera ya Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale abali mu kkomera Luzira abagambibwa nti baatyoboola okusinziira ku ddembe lyaweebwa ssemateeka nga bali mu kkomera. To Luzira Maximum Security Prison to assess the prison conditions of Colonel retired Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Lutale Kamulega. Wabula minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Chris Baryomunsi asambaze ebadde ebungeesebwa nti Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obed Kamulega Lutale abakwatibwa mu ggwanga ly'e Kenya baakutulugunyizibwa. Waliwo engambo ezigamba nti gavumenti emuganye okufuna emmere nti temukkiriza okulaba abasawo nti ali bubi mukomera ate njagala ku bakakasa si kituufu. Agamba nti si kituufu nti Dr. Besigye yagaanibwa abantu b'okumuleetera ebyokulya era waliwo enzikiriziganya ku bantu abatuufu abateekeddwa okumuleetera emmere. Njagala kukakasa nti Dr. Besigye yennyini yasaba abakulembeze abaluzira nti bakkirize abantu be basatu n'abawa amaanya g'abantu basatu abayagala bakkirizibwe okumuleetera emmere. Naye bali abali mu kkomera naye choosed nabo ne basaba babakkirize bawa amaanya g'abantu basatu ate aba prisons babakkiriza ate Colonel Dr. Kizza Besigye afune emmere. Minisita Baryomunsi era atangazizza gavumenti weetuuse ku nsonga y'okugonjoola ekizibu kya kasasiro mu Kampala. So batya okukkiriza ebitundu byabwe okubeeramu ekifo kye basobola kuteekamu kasasiro naye aba KCCA bamaliriza ate tujja kuba tukozesa tekinologiya empya ey'okumanaginga kasasiro kubanga ennaku zino osobola kukozesa tekinologiya kasasiro n'ogikyusa neevamu ebintu eby'omugaso. Asabye abazadde okwetegekera olusomo olujja olutandika ssabbiiti ejja ng'agamba nti kikyamu abazadde okulwawo okusindika abaana baabwe ku masomero era akuutidde abakulira amasomero okukwatagana obulungi n'abazadde bwe kituuka mu nsasula y'ebisale. N'abakulembeze b'amasomero mubeere nti mukkirizigana n'abazadde abaana temubagoba kubanga oluusi abazadde baleetawo ekitundu kya fiizi baleetawo esente tezimala mubakkirize basobole kusasula mpola mpola abaana baffe babeere mu masomero. Ate buli ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri eggye ly'eggwanga lijjaguza obuwanguzi lyatuukako we lyasalawo okuyingira ensiko okulwanirira eddembe n'enkyukakyuka mu ggwanga lino era ebikujjuko bino byatumibwa Tarehe 6. Olwaleero eggye ly'eggwanga lyanjudde enteekateeka y'ebikujjuko by'omwaka guno eby'omulundi ogwanamu 4 nga byakuyindira mu disitulikiti y'Ekyotera ku mulamwa ogugamba Celebrating Pan-African Solidarity and People's Sacrifice in Struggle for Freedom, Democracy and Socio-Economic Transformation era Major General Henry Masiko yayanjudde enteekateeka eno. Enkya lwe lunaku ku ministry yaffe ku kitebe kikulu ekya defense ne UPDF joint headquarters Mbuya we tugenda kusala akaguwa nga tulangirira emikolo eya Defense Forces Week oba a week ey'okujaguza amazaalibwa g'eggye lyaffe. Ono ategeezezza ng'ebikujjuko bino ebigenda okulemberwamu okola bulungi bwansi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ensiisira z'ebyobulamu n'ebirala. In these bulungi bwansi maybe as part of information every district we have identified areas we shall participate. Like if you are in Kyotera, we shall do some work at Kyotera Town Council Market, at Mutukura Town Council Market, and Kalisizo Hospital and Market. Brigadier General Cyrus Besigye Bekinda akulira eby'okuzimba mu ggye ly'eggwanga ayogedde ku buwanguzi obw'enjawulo amagye ge butuuseeko mu kiseera kino eky'emyaka 44 gye bagenda okujaguza. Mu ka budget kaffe aba engineers tufunewo akasente ne tukora projects z'enjawulo
zona 29 tuzimbe amasomero za classroom primary school kubanga ba primary school twasanga be bari bubi